Kati omusajja omwana wange kwa milioni 10 wesonyo stories z'abasiyazi. Ne mugamba ni kati hawa musajja wange namuwaako. Nani? Angamba gwe. Sokoleke. Waranze okugenda n'abasiyazi. Bankubidde essimu. Bakusendeza abasiyazi bajja kusiyaga Kasipati. Tusudamu kumteeka mbi. Enzo nsiyaga otya. Bajja kulisa ebintu bakusiyaga. Otandika ddi. Ate twakola n'emboozi nga bali beewa bidraga ne beesiyaga. Bajja kutera obuntu gwe ate Kasipati bagala okulya. Oyo omwana Ken n'abali ebisiyaga bonna kye bakola si kituufu. Kwasinga ebiwuka. Singa ebiwuka n'ebiwuka singa byerya ebisajja n'ebisajja. N'olubira byeyo. Sabanko. Tebibangayo. Ekintu tekiriyo mu nsi yonna. Wali atandika ddali tubyawula. Wa Bianca agambye Uganda ali mwavu kati n'ansofuna sente. Yagenze Kenya kutabaaza. Bakayita ntabaaza bakadde. Tumulinda amadda. Amadda gaba mazi. Kyenda ajja kiretera mu kafeera. Abasajja badinka bazibu. Andi kati Bianca tetujja mukolera kawoshi. Kwata badde nane muje kawoshi njagala kumbumba kyenda. Kati kawoshi jabanze buyakutegeka. Naye Kasipati omuntu yenna analya sente azibikirira emboozi y'abasiyazi okulya abaana abatebisiyaga n'okuleepinga abantu bye basiyaga byampaka Katonda jammukuba omuggo mu baana be mubeemu gwe basiyaga abalidde sente nno bangi. List soko gendo gikoliko research abalidde sente bangi abagala okulwanyisa kye twogerako. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRlive kwe tuli amanya bampita Rimasa oboso okumpita mitani kra Bongo weewaawo nkomyewo mukama mulungi ndino omukulu eyajjula ebyewuunyo ndino omukulu champion nigga Bossman usokoleke Bossman erinnya ery'Obuyisiraamu gwa ate ndirabira gwe Shakur bin Gaddafi Shakur bin Adam Apin Kasi bategera ku mutwalo woddamu erinnya lyo erya Shakur kati eriddaka oliddamu ku ekitwalo nange banze mbanchi kati kale kanyongezemu ku ekyetaano woddamu erinnya lyo erya Shakur bin eriddaka oliddamu ku ekyetaano Shakur bin Eriya lwesali weita kati omukulu. Nge gamanya leka ngamanya ki. Gwani Shakur bin Amin. Baja kukubira mu Islam. Obisa bago ba lokosi bago ba Islams. Gasto obanga obuvumaganya atiko kyoliko kyavumaganya Islam. Dasebo. Tomayi nya lya Islam byosanga lye weita opala bupazi. Jaja wange yakyusa amanya ne jakere ekisa nezakere katoliki. Kitegedde kalinze nenga kamuveeko nze nkole kinsigale mu Islam buze ku bantu bale muri mutya abatulaba mwenna abakomentinga wali bana abayize kino ekibanja nakiguza walabyeko kino ekibanja kyange nateka obuntu nga bungi oba Luswayiri waluwalabu nga bungi abanne babetaaga kusanga tubakole ki ale bagide mu time y'abasiyazi abo bakyali okimanyi diversion biveke bajide mu time y'abasiyazi divertinga mbozi ya busiyasi
ande bagaye bagire mu time ya kisiyazi katonda wacho byasaze no diversion wala diversion ya zena chanenga hi tuli serious n'okubuzi ekisiyaga Kasipa kiria ti wano wange tewa commenting ndala matoka tuve wano Kasipa o trending okufaako obufi abantu abamu nze nga sibiraba Kasipa amanyi mangi waliwo yambuziza ekibuuzo nti Kasipa oyo yavaawa tatuwumuzaamu teyewumuzaamu yanga neolimba awo bulimba obujjawa bane banna ate batolimba ebituzimba myogera bituufu lwakuba olimba amanya geego otolina kwogera nnyo manya go matuufu bantu okugamanya omuntu ayinza okukola bino bagenda okukola SB4 biriwa anti Jumba mugambi esaawa zonna osanga SB4 ku kkuba muwe 5 mugambi kwata musule ddala era osanga SB4 ku kkubo kwata 5 bimuwe Jumba atiisa ali serious musajja mukulu mukadde analoga tayogera inaku ze bakuloga abalogo benaku zino bogira bali ku Snapchat seba balogo TikTok kwe bali bakola live abera kuli ekironga ali mu kujjanja babalwadde ku TikTok live ate neshira abasalo mtu abaloga tobaloga salo terigo bataloga tebaloga salongo na mulongo negwe mbaye nirabira okunyumiza emboozi mwana nasanga omusajja gubayita Samuka Gatira bongo nakakasa abantu baloga nonyeza Samuka Gatira ambuze waliwo tasobola kukola interview esale bisinga ne watakola interview bagamulaga bulazi naye bw'omukwata n'omutambulizaako ku kamera ayinza okufuna obuyinza Samuka Gatira abeerawo ku bunzaali n'oyambuka waggulu nze nina wembeera onywa butunda ajja n'afuna osigala bagamba mbeera kabuuma ku bunzaali n'oyambuka ekikuba ekyekyambuka omulaba buli kanaku namulaba nempulira ennaku andize Samuel yazaalamu ex wange namulaba nengayisamu omusajja era akwatanga era yambalanga gloves ng'akubuuza mu gloves nengamba abantu baloga omwana natya nebuuza bakinkaabi kuba nakaaba mwana nze nakaaba nalasamuka gati nenkaaba nengamba ensi eno togye lijjako Samu yali abeera Manchester Samu ng'atambula mookezi 3 convoy yana super custom nuwa kimoka kyebayita bakyekyo ekyali awo ekitono nga Samu ayagala girlfriend wange nakusinza amaanyi namumwamuteeka mu video teyamuzza namuzaalamu omwana Bulenda yazaalira Samu omwana yali wuoyo mukyala yali wange nze namugoba owuta tagenda bagenda naawe sha owuta tagenda owajja nasigala tebakulimba teri mukazi asigalawo bagenda abakazi baguma bugumi babeerawo bezimu berebeeza olina kati gwe jangu omusimbe 10 nga tulina kyomuwa tasigala ate nga nkusimbye 10 ate nga sina kyenkuwa ngamba nzize muwadde 10 tulina kyomuwa tasigala blood olaba edda nga tukyasula mu nnyumba embi nnyumba zaffe zetwabeerangamu nga zitonya ng'obeera ne girlfriend wo ng'akwagala ng'era ajja ne mwebaka mu nnyumba yammwe yeetonya nga kuba etonya mutegeka ebbaafu nga tonya mu bbaafu ku buliri awo muleme kutoba mmwe okimanyi nti babeeranga naffe naye nga balimba era oyo omwana we yagendako ewa Samuka Gatira yadda wange naye nga luli yavanga mu bidongo baby am coming najja Samuka Gatira yava Manchester Manchester ayine mu lukasatu zimuwerekera singa kale gwe wali omuwala nanga anti egambye mugamba abakazi basigala teri mukazi asigalawo naawe abantu tebasigala tosheka nnyo ku bakazi osula mu nyweto nnyo musajja ava Manchester yakombo ya moloka 3 yenaina aguze ennyumba nze egambye anze byembero kino kyesinga okunuma bwavu bunnumya n'empulya ennaku nenga ne mwana batutwalako abakazi baffe lwabwavu Katonda ayina tusaasa entuuno obwavu banaye Katonda tuyambe nze siri mwavu anti gwe olinamu neffe tulina bbaamu na ssente tukyanaabira abweru siri mwavu si lwakuba nti nina ssente naye nze nsuubira essuubi mu Yesu bamu ebyo ebyessuubi bino byalaali naawe bajja kutomera omya akugamba enja nakukuba oluyi
babikola nnyo kitegedde babikola awo nakukola ekikolobero naganja nakukuba boli toyogera kitegeera bali bakikozeeko nze ndi mukambwe mu just basokikwa ne ndi mukambwe nze osokikwa ne ndi mukambwe anze nina omukazi sajja akwana girlfriend wange mu bino ebiseera bino nga nkuzeekuzeemu ngambuye yangambuye wa SFC geno bikiha nti yava wakakasiza nti kano si kantu bulijjo era anti yagamba nakwana sako mzembozi ya Land Road wakwana Land Road omuyigizo kulya mayiro nakwana Land Road ati we mukwana tweyagane kati zinga nimu abasajja babagagga bamwagala kati abagagga nga abagagga bajja wakawo ku studio yange nga bajja nabo kati ekigagga ne kigamba bayagala oti amuvubuka bwatyo mulaba avubuka babya nabo bagobe ne ku nnyumba asana uli abagobe ku nnyumba awo kakangamba kati nagala ngenda mulaga nti eno jozze wa muzibu oli makindi namuga eno jozze waki wazibu mugera ze bulungi nga parkings akamoto era parking moka yajja kubigere nenga alaga muye wa kibuli aina abasirikale abakolagana nabo bikibishi kekonze kale kiriya rajja ngamulaba nti ayingire mu nyumba nganzija n'ekisonzo nga muggali yayo nje ya Land Road nganzigalawo nga mwebali babiri na Land Road nga njigalawo kati nga mugamba se onja odde moyogera biga biwayogera kugamba oyo ogatajja bingamba nga mwebali munda abatudde ne muganja kalo obyogere nga yabyogera mbu atugobe wano ku nyumba fere tusaanidde baawo omukazi wa kitiibwa muganja oddemu obyogere katoga kakasa chaina mundu no banayo tojja kufa bwe sata wange yalinga musajja musirikale bali abakuba batano namba 2 mwe bata Mungu wa vita kati yali Mungu wa vita nonyiza Mungu bata Mungu wa vita munonyerezeko Mungu wa vita yani mu Uganda yani Mungu wa vita kati yampo obukodi obwo muntu wakulumba olakasoabo muntu ayinga business yo muntu so amulekera oli yarayingira business ya Land Road si Land Road studio yange agalevewo agamba bagobe batugobe tuddewa business ya Land Road yali agiyigirira anti onamuka kasanti gwe boyo tinkude kyota yasobola era ne yagenda agamba kusajja kato si damakindi ekisumizo wakibawo otya atenda kibawo yarumenya bumenya yitonda nsonyiwa yakubira bajjeno be bonna n'abamalayo n'abapira ne mugamba kaluga kati bwakasa tugenda kukwokira wano mwena kamba fire n'omukazi amaziga omukazi naye Kasipati nawe Kasipati wakireza nsonyiwa nfulume kwanze nakugamba nze nagamba amuwaddeyo yo kyono nze nagamba amazima nagamba Kasipati nawe nze nagamba omusajja byangambye ne mugamba mwenna mufiira muno naye Kasipati wajja otya mu kibuga ayinza okujja Kampala muno goba Kasipati oli fane Kampala muno sibaddemu ninga mbaddemu kwanza bayisibira muninga nsomera Kampala ninga mbeerako eyo mu kyalo eyo gyennasenga eyo uwa bayitayo gayaza eyo munda eyo okujja okuba mu kibuga wajja otya kati omayinza ndi muntu wambwa nnyo kati mba n'embwa yange kati embwa wakawe nabeeranga nga bampisa bubi nga nsula nnyo mafumbiro biki ebyo tebanzikiza kwebaka mu nnyumba akamere tebakampa ndya ffene nze nga ndi kweseko ffene mugundi mu ttaka n'amenvu kati nosanga tebakiro babijjaeyo kyakikutuseeko n'okweka kifene ekyo mu ttaka nosanga bakisiseeyo kati munaye kati embwa wenjireeta n'embwa naye wakaawo biki njirunze embwa lumu zaali sanga 7 netoloka ku muguwa ezekiro emisana netoloka ku muguwa gwayo kwe nali njisiba embwa nedduka kati wedduka nenjigoba omweji yasibira yasibira Kaleeru embwa yava gayaza paka Kaleeru yasibira awo weyandika kati awo nentandika okwoza emmotoka Kaleeru sadda mu kyalo kati embwa yo wagikwata embwa yange nagikwata ko yafa naiko okwoza naye muluka Kaleeru nenfuna asikali gwembeera naye awo kyaliwo nga teyakola mu gyasa ali mu magye sawa zino
nangamba bamwita Mmozi nga jatubeerenga wano ffenna ntandika okubeera ne Mmozi awo kale ntandika okukoza emmotoka n'enjozi emmotoka nasooka nvunda ebigere muganda wange ngoyeza emmotoka bali bakubba embo yambadde buutu kati amazzi ketogijjaamu ate nga mutusula mu boots musula boots ojambala n'ogisulamu n'ogisiibamu nga togijjaamu temunaaba bloody tunaaba ekiwusula obeera mazzi bakanaabe tebanaaba ate gwonaaba eki okola mu mazzi kiringa osanga ow'ebyennyanja mbu yagenze n'anaaba okola mu byennyanja tonaabe togendera kutukula kitegeera Kasipati abantu abasinga okukola mu byennyanja abasinga bababunya nnyo mu byennyanja nonaaba tebivaako kati solution yakuva kukunaaba okuviirako ddala nolinda bwolifa kitegedde onzita nolinda lwolifa kati munne nga twebaka mugundi eyo mu motoka tokana mu motoka zino enkadde ziba zaafa mutupowamu nga bana oyisaamu amagulu gabeera bweru omutogo gubeera munda omutogo gwobikka tolina kubikka ate magulu genda obuuza abayayi bawo kale bajja kugamba era nze newunya omuntu abeerewo nga mulaba nnumba naye nga ndaba nnono gwolumba omumanyi bulungi bakuwadde akasente naye Kasipati wandiridde sente za kibi abasiyazi munnange abasiyazi nga bankubira essimu jjo abanga Kasipati otukubye otufiirako otumanyi nnyo siko tukuweeyo 10 osooka ofuna eki akakoola nembagamba ina mmwe kiki wakimumpa 10 kati omusajja omwana nkwa milioni 10 weesonyiwa esitole z'abasiyazi ne mugamba ni kati hawa omusajja wange naamuwaako nani aŋŋamba ggwe sokoleke waranze okugenda n'abasiyazi bankubidde essimu bakusente z'abasiyazi bajja kusiyaga Kasipati tusodamu nakumuteeka mbintu enzo nziyaga otya bajja kukuliisa ebintu bakusiyaga otandika ddi ate twakola n'emboozi nga bali beewabiddwaga ne beesiyaga bajja kutera obuntu gwe ate Kasipati oyagala okulya sirialya singa sigenda ku federation nendi emmere wabayo emmere ku federation anti wabayo buli muyimbi aba ku federation ng'agenze simba layini kulya mmere abembi federation baba bagenze kulya mmere basimba layini y'emmere olw'eggulu era abayimbi mwebaze nnyo madamu Esther olw'eggulu bafumba emmere ne baleeta ne basimba layini olwanga basimbira nga abayimbi baffe ba superstar b'eggwanga naye kakasa bali fe tubeerayo eyo buuza gayi bamutaani Alison Baliruno nze nagenda nga ngenzera Baliruno banga nti Baliruno alina akagoggo ku federation yeekyo alemeseza buli muntu bamugoba dda baga nti Baliruno ku federation yawo yali alemesa andi bamugobayo dda bakati ali myezi nga 10 yagobwa dda situfu yalina effujjo lingi andi mawulire beeyita waliwo bajjeno waliwo basaaje amanya gali federation ogamanyi beeyita amanya ggwe jeno sajenti byani toyogera agunta ayogedde oda ziriyo zimanyi waliwo ka swimming pool wembe Uganda baswaza babereyo nga bawuga basimba emmere no ya saa 12 ezeddi saa 12 ez'olweggulo nga basimba layini imbi musumere kyolu muchere bumonde nkoko nyama oyi baswaza tudde wano kakati oli nkuwa milioni 10 ose nyumba z'abasiyazi omuyaye yankubidde essimu nanga milioni 10 sente yekibi basokkiriza weesonyiwa abasiyazi sente ng'ojozikima ne mugamba kuba mbadde ndiyala ne mugamba abasiyazi abo bye bakola si birungi perfume gye waguze empya gy'owunya nedda sebo nina abagagga bange abampa sente munnaye ng'omusajja ngamba naye kati oyo gw'okola naye yalya mmeka ne mugamba olinga mutaamu onaamusobola wakozeseza erinnya linafu omutaamu linafu mugamba olinga Kamula ali ku busiyaga basiyaga obwana obuto nange namugambye kwayose naŋŋamba Kasipati bajja kukubuzaawo biki ne mugamba negolaba
mubolowooza okubuzaawo era ne bwe mulowooza okubuzaawo nze siriimu kuba ne woba olese drone n'abazze okunkwata sabandaba bagamba tugende tuddeyo kwanze mbadde mu Kampala ebbanga n'ebbanga ngezezaako okuzza emisango bansibe simanyi lwaki tebaagala kunsiba tewesabira kukomera Kasipati nedda kati abasiyazi beŋŋambako kuba ngezezaako okuba nkubye ku bantu nimba kubbanga okozi eb'ekisiru bano bakazi baba ku mizigo mukuba abaana bato omwana omukubye eb'ekisiru ng'okubwa naga nakuloopa yankubye nga nkubye omwana wange ebikiri mugaba nkubye bubi nanti mwana mukubye bubi nange nekkuba amateeka gatwalira mu ngalo Kasipati naye yasembeyo kunkwata yali ankwata gwandaga muntu oyo ye ekyamulwa oti ekitegeera anti yaŋŋamba kati nkunyumiza akaboozi omusajja olumwantwala ku poliisi baali babbi banziba nengena ku poliisi oloopa omusango omusirikale naŋŋamba agamba okannuma mwana yaŋŋamba kati gwe teri agenda kuyakwata oli Munnayuganda ne mugamba siri Munnayuganda kyekika siri Munnayuganda era omusirikale oyo akwaba bamukyusa naye mwana wamumanyiira sikitegedde yava ku kigamba simanyi nagaloopa omusango abavubuka naye abavubuka ewaka nga bakyali bange kati ngenda okuva eno ku studio ngenda okudda nga baguddewo ennyumba ne babbamu laptop yange n'essimu kati ali ne bamaani basibaawo nga balinga abaataakubbi ogwo muzaala ogulabyeko mubbi n'asoma kufunama n'agisiba bakikola bati ekyo ate nze ndi mubbi simanya kunkwasa Kasipati eyo kyenkyebuuza kati mbuuza Edward Great bebakulira wali mu ghetto Makereraawo omubbi yajja n'asumula kufulu n'amala n'agisiba nga laptop bagibbi kati ngenda okugula owendi maama kati nalina Wembule yali ampadde engatto Wembule mazina yampa Timbalandi yange njiwanika waggulu kuki kasumaali nga kyakulambula bannange nga babbi ne Timbalandi bagenze nayo nawulire ennaku ne baŋŋamba bakubbye be bana abavubuka badde bebeeranga nabo kati nenzikirya nengenda ka poliisi awe walumala mwana gwe omusirikale yaŋŋamba tosobola kukuyamba toli Munnayuganda eŋŋamba naye ddala nze oba ondabye ndi muki yakubuuza amannya go teyambuuza wamufaaniranga muki simanyi yaŋŋamba toli Munnayuganda genda olope ku nsi yo neŋŋamba naye gwe omusirikale gwe weetereeze era omusirikale baamukyusa dda nze abasirikale poliisi yawe erumala eyedda nali mbagulanga ne ku sigala abasirikale bakyali bange babaalaga bamanya gabe nagenda okugerabira abanga Kasipati tugule ku sigala mbagulira ka sigala nesiba omusirikale nagenda olopa omusango yaŋŋamba tuga kukolako toli Munnayuganda era okuva ne nva ku byolopa omusango kati omwana yazzemu okunkwata yankwata gwandaga muntu bansanga nva edda twakolanga show yokukwata edda twakwatanga abasirikale abatakola mirimu kiro nga baba bibasa ojjako sheeyo mwagikolanga nani ne Masembe kubukidde ojjako ne Kasipati nayo bannaye nga musomerera abasirikale abebase ne bakwata batakola abo Bukedde TV ezisponsoring ng'egizanya abasirikale abatakola kiro nga baba bibase ayi twabakwatanga omusirikale bwazuuka n'akulaba kyekiddako twabakwatanga kabuli ne mundu ye ngoandi abakodute nga yebase ne muno katono ali mukolera ki alikola ki kati ne baba Masembe program eyo tukwata buli musirikale abeera nga yebase ku mulimu tubakwata kati munnaye tuba tuli awo ngomba nva ku shoot ku TV ngenda waka kati ntambula ku kigo kya Pakala stage ekikuba ekyo nga nsanga eggali y'abasirikale nga kavuka kaveri kambaka tekalina mu uniform kankwata jeki kaŋŋamba gwe skeno kaŋŋamba gwe nekabuuza gwe nkwatira ki nekaŋŋamba ndetandaga muntu yo nekagandaga muntu yabula sinandaga muntu kaŋŋamba kati yogenda ku poliisi nekagamba nze nva ku TV mbadde nva kukola oba kola wa tukola ku TV ne tuti kaŋŋamba tonyumiza bikasiro ebyo nekagamba gwokola ku poliisi yawo abasirikale bo bali mabega kati kabayita bajje bakole ki bankwate nabo banteke ku lulayindo basimbisako abantu musululu moja nengagamba kale nenkubira Masembe nenkubira ne Kampala
anti abasike bava bamweganye ono yali akutte bamwegana anga tetumumanyi lwaki tetumumanyi ati twakola effujjo n'abapoliisi nga balina emmundu twakola effujjo kasipati ojja kuba esasi mu kugulu twakola effujjo awo twakola effujjo ne bagala tetumumanyi oyo takola naffe embaga negaya yanemeddeko mugaye nsindaka muntu yabula bwete mugaye mpana wano mba ku studio twakola bikibi nga twala eri nti kati abaana babawo emitwalo ejeje buli kiro etaano abavubuka ababyana abasirikale abayambako abasirikale mbukwata abantu abo era waba kugobye buladi bagoba abo anti kyetaano bagoba abo abavubuka abo abatamba uniform abo kati munengo omuvubuka ngamba ki twakola effujjo awo byamaliriza bagale tumumanyi tukola naye kati omuye bwankubidde essimu ne mugamba naye kati bwe tuyise mbingi tosuubira nti ogakundiisa n'ekyo okujjako sente zongambye zo sizikwatangako milioni 10 sizirabanga nako mullo ate nalinzabyeko bakusasulira sente mu ddoola tuli njagala 10 kashi wamu nga ngena zikuwa kisawo ne mugana naye baba omusajja wange gwe nkola naye ku ngeri gy'atayagalamu basiyazi sibalinako buzibu naye saagala abantu basiyaga baana bato abasiyazi nze Katonda yantuma kubaagala nekukyawa mize gyabwe kakati bano abasiyazi nze ogwange gwakujjanga na microphone buli kadde kubabuulira njiri nti bannange ekikolwa ekyo mukiveemu si kirungi. Katonda atonda omusajja n'omuki awulidde natawulidde simuyinaako buzibu yasigale n'omuze sikuwaako anti ze problem eri emu gwe erya senteyo yakibize saagala senteyo era bwe nakubira amasimu owaye jangu ombulira omusamba gw'emakindye gwagambye gutya kuno ku basiyazi ne weebuzabuza nga nze njetuuliramu wano okunsuula eddala lekasegunawe nti nalidde ssente ani nasanga Clement nanga wankuba emboozi y'omusamba ate omusamba bya ddala naye Kasipati omuntu yenna anaalya ssente azibiikirira emboozi y'abasiyazi okulya abaana abato ebisiyaga n'okuleepinga abantu ne basiyaga byampaka Katonda ajja mukuba omuggo mu baana be mubeemu gwe basiyaga abalidde ssente nno bangi lisiti soko genda ogikoleko research abalidde ssente bangi abagala okulwanyisa kyetwogerako nange ssente bamumpadde nnyingi milioni 10 nnyingi gwamanyi tongamba bya ssente byonze Kasipati kubanga nze kuteeka bikolimo ku brandi yange bikolimo mu baana bange na mu life yange nzisagana Kasipati Katonda yatutuma kuba mimuli ja generation yaffe mimuli jansi ya oli angambye Kasipati onafuluma kutya onafuluma Uganda nga olinga yali nnyo mu kufuluma ako ne mugamba wa sifulumira ku ebyo nze kwana kyana kyakirimbuzi walwe gwange ebikiriza abantu okulya obwana obutebisiyaga benja tukuye ku musawo tinta ono atunnyonnyole eggwanga lwaki akola tinta yangambye London tekkirizibwa musiyazi yenna wadde okubaako UK twali musiyaga UK teri musiyazi akkirizibwa kusiyaga mwana muto tekisoboka era gwakikoze oyina bagenda kukuteeka kalabba tinta ali UK nibo bakyebasa essaawa zino kuba tinta yankubiddeko naŋŋamba nkulaba kyokola Bianca ne Bianca omukoledde akatabo ne mugani si katabo ssebo ate tinta yagambye nti okwogera ku Bianca nti ate ebisiyaga omukoledde katabo omukoledde bulamu tinta yakyogeddeko naŋŋamba wakawadde akatabo nno tinta abadde ani kati abasiyazi nange base balina ogwo omuze bakole bati abasiyazi kati ono gwaloopa gwe musawo gwaloopa gane Uganda baŋŋaanye okubeera eyo kitegeera kwa ne ofisi kinagambamu bakwagala egambe wakabangobye tinta ono mukubire paka bwakwata tinta statement kije yakoze wakabangobye tinta mfo kyokunakuwaliyako Bianca yagambye bane ekyokoledde Bianca tokimanyi omuwadde akatabo tinta naye yagendera akatabo ako tinta tekikkiriza awa tinta yaŋŋambye kati ŋŋanze we naleka omwana wange Uganda nga baŋŋamba nti Kenya musiyaze kiba kiti ekyo nemuganze tinta olaba nze ŋŋanze anti omwana ali nja mukwata musibire mu kayumba n'embwa njiina embwa yange erya
tayintaliko ne data wetaliko Tito ono namulaba akyaziza omwami yana amunnyonnyola nangana kikole nakola interview n'ekyo kisajja ne mugabo ye wali onzise anti yali bosi wange era nga naye ali wano e Uganda kati namula ne nga nakulaba n'empiya nga nfa naye omuntu mukulu ne mugamba nanga bagulube byabwe ne tuli wano mbaana bato wano otino kukire jembe omuzoogo obutasimba makanda mbaana kati Shira Price yavuddeyo n'agamba mbu Rasta Sophia mwogeddeko ku bisiyaga bikibi kinateekamu black man era n'alopa enaggulu omusango enaggulu tebalopa omusango gwekyo Sophie si mutujju nagula baye batujju okakasa nagula baye batujju wakola buli kimu bano bagundi bano bani Shira Price baba bintu bibakajja ne baba ine excitement z'abantu ye wafuna mukwano gw'omusirikale bwakola naggulu Jalopo omusango nedda yalopi Rasta Sophie kito Sophie we match Sophie jango omulope emakindi ndi wane katwe dino okugenda ogambe mbwe naggulu ate bamanyi bye yakoze twamukubiddeko esimu nga tagikwata ate nga edda kati nikyakane yeepimyemu ekiyakoze ekyolopa Rasta Sophie nakiyakoze kikyamu anti yagambye Price agamba nti oli bakozesa ndowooza aliwo omuntu yatemetemye video n'ateekako ekifaananyi ky'omwana we ne Shira Price awo video zaayo gaba nti bateekako ebifaananyi by'abalala nze n'abako omusajja Price tali ku kifaananyi kyamulala naye abaana bano okuteeka ekifaananyi ky'omwana ono wane Uganda esaawa zino boogera ku Janet Janet muntu mukulu mama Janet muntu nandi ngamba kati ogali Janet ne ava yakwate buli yamogedde oli muntu mukulu naye tugamba omwana okozesa ekifaananyi ky'omwana oyo omutaata neesalira ono kiteeka ku content w'obusagwa bwatyo ye Price kyagamba nti Price bajja abaana mu kamera wakigoteeka omwana wo mu kamera wakiwa mu posting omwana nze nayako Jacob omutuuze omaye yagaana omwana wo kuba n'essimu ya WhatsApp kuba Instagram TikTok Facebook oyo Melissa tayina waali wonna kitegeeza nti omwana mukuume bwotyo ate waliwo n'obusibe mukuume bwotyo olina kyokuuma ate Jacob omutuuze ne Price baawukana olina kyokuuma bagenda kutyoboola omwana wo bagenda mutyoboola twagala okumenyawo ensi yakutyoboola baana gwe kyeki kutyobooza omwana omuto bagenda mutyoboola lwa nsonga wamuleeta wali omuntu aliyo nga tayagala mwana wo teza bwendeeta omwana wange ku pate n'ovaayo n'omusiyaga ononyanza wamulese ku pate aleka Rasta Sophie yasiyaze ngamba mbadde ku example oli akwata mwana we n'amuteeka ku gundi ye kyayagala kye kimuweesa nyo ku mwana we kuba kati yamusalirawo naye kyeyabadde agamba Shira Price omugambako kiri kimu kwanze emboozi nagiwulira Rasta Sophie yagamba bw'oba toli lwaki owerekera ifedda twaberanga n'abantu ababbi ku kyalo abaana ababbi nga bagamba nenkusanga n'omwana we wa gundi mwana wange gwe ne mala nkusanga n'omwana we wa gundi era nga tutuna fameze tutya kuzanya nazo singa bakusanga ng'obadde ozanya naye gwe ife twaberanga ewaka nga waliyo abavubuka abakeera okubeera nga bo babeera ku kyalo tebasoma kani bakusanga n'omuntu atasoma oyo andi ojja kakasa gwe n'okusoma ati nze nasoma sako nyumiza nge nasomamu nze nasomanga nze simayi banayitanga basayitanga zikasana n'abakyali wange ng'ayise Amos oba Amoza nga mmanange empisi ripoti yo aitumanyi gisoma tetwazijjangayo zikyaliyo nakati baŋŋamba baweyo ekyebiri baginda keke ya senior Gutwafuna report waitanga na chali wa Amos. Inze kuva P5 paka senior 4. Oita buyisi. Naita buyisi kasa Amos yaitanga ne Amoza manange empisi. Senior 4 wajituloti. Nayo era bwentyo. Anti senior 4 agayo results za P7. P7 wali ozifunye. Abasomeza nzanena abasomesa bali banjagala nnyo nga babikola ko zina abuzi kusoma. Tudde wano. Kasipati banna kakati nkugamba badde nkubuziza ekibuuzo nze bwenja n'akaana kange ku pate n'okasiyagirayo onenyanza akalese ku pate batonyenya musiyazi
nenya gwa leso omwana ku pate ngo kimenye abasiyasi nedda nga nze mulese bulesi malisima nti abasiyasi yinga okitegedde ne bakakwatira akaana kange nenya asiyazo banza alese kiringa okubanga nze mbadde simanyi nti abasiyasi kiringa sawa zino okulya nti olutalo li Iran n'ogenda Iran kitegeeza ogenze kufa oyina le kutuma lwaki ogendayo ndoza kinemye okushedingira obwo nekimbadde ntegeeza kiri kimu nti movement gye tulimu Sheila Price yandiba mutuufu okozesa ekifaananyi ky'omwana we lwakuba bwe mbadde njogamu ne Rasta Sophie naye amubuuziza gwe ng'okozesa ebyabalala mutuufu Sheila Price naye alibwa ati abeeremu era ategeere ensi gy'alimu owulira Sheila Price abantu b'opositinga bonna nti bafudde tobapositinga nti oba oyagala bapositinga abo bapositinga ng'alinga ali mu bamonkinga yapositinga omusajja yafanga eriso fu comment section yavuma omusajja oli nenga kale singa abaana be balaba omusajja oyo ana gwa postinze leero omukazi w'amannyo n'amaaso kitegeeza Sheila Price naye ana baatyobola ana banyiiza aleme kwe defendinga ye ate ekyali mu kukola mbu yagende naggulu bekibe kyeyo byakubira amasimu story waggulu w'amateeka egyo mikwano gyo just mikwano gikwagala kola views amitinga Balamu minister kati nze sister wange yabeeranga ne Balamu emyaka n'emyaka mutakazuula emyaka n'emyaka nga nze mmanyi Balamu era naga Saamu babba milioni 8 omukazi nga banoonya w'amagye ne mugamba Saamu bagenda kukukwata enkya Saamu nanganze nekyali wa Balamu era nandaga ennamba ya Balamu ne mugamba kukukwata Balamu tagenda bba nga bakutte ningamba Saamu omanyi Saamu yeyitanga Saamu gaye yeyitanga Saamu Kaso omanyi gaye yeyita Saamu Kasa oje ko Saamu Kasa wasaka naye Saamu yeyitanga Saamu Kasa ali awo yeyitanga Saamu Kasa baba milioni 8 ez'omukazi zotegeka sho Johnny Black egundi agimanyiko ne bazibba ne bagamba bo bakyali babbala ne mugaba baga kukwata omukazi akakukwata oli mukazi w'amagye bawe w'amagye ne w'amagye gino mulamba akakukwata nangamba waayinze ngena kubira bbala babba olwokuba babakyali b'abantu bomanyaga ba minister bomanyaga ba minister okitegeera kulembeze baffe ekyokubanga ogenda mu office ya president Museveni toga kudda ku bantu bamanyiire bajja kuba mu justice teyamanyidde ngamba netiyamanyidde Sheila Price kyalimu bakiyita Iran ku America betwala ali mu lutalo oluzibu Rasta Sophie tasirika na Sophie naye abayina Sophie naye nabateni naye abayina naye abayina bwe munagera mwe naye abayina abo kati Uganda yabateni ando basho yagala naye abayina okitegeera nva batisa abantu batisa muntu mbula kwagwe na likes views akubidde omusirikale naggulu nga oli mulala nnyo mbaddewo nga mulasibya amanyina kugu batugambe mbwenze yaganye okwogera omusirikale nakakaziremba kubiri tiyabadde yeye twasente kubalongo namba inze wena kali kankunyumizeeko nagenza olopa omusango ku poliisi okugoba omuvubuka mu nnyumba olina ennyumba zapangiza siina ate olopa otya ani nkunyumiza nagenza okugoba omuvubuka mu nnyumba ngwangani ani nkugamba ndeka mbwavu nga simanyi beera open naawe omusirikale naŋŋamba omusirikale na mukazi yafuuse nakire musirikale waawo na polisi nansa naawe nangamba inze kati soko yogenda omuvubuka oyo tumugobe kwawo kyali genda okupa omusango ku poliisi bikyomugaye tumugobe mu nnyumba aveemu nemuganiso noyogera naye nemuganiso kyogenda ku poliisi kizibu kyange naye agenda naye tunakwogera namuvubuka nesoka twogera naye ng'obuntu wagaana atubiteekamu ki poliisi kati gwe naye wandikubidde Rasta Sophie nomugala Rasta Sophie wakoze bwoti nebo bevumye bwevumi babadde kusimba okwedda Sheila Price ne bwatu ne bwali ne Sheila Price naye tawena naye avuma zinagamba namukubira ku bya 10 nampaamu obudde ogwasooka owulira ogwaddako yandaga nze ni bombo kirati naye asooka nampa obudde kitegeera naye ogwaddako yandaga nti tebikisoboka ne mwana biba bisoboka nsobola okukola 10 ekintu ekibi olulimi lutiisatiisa lwetugaana olwo ali sikutiisatiisa labonga kakadde kamenya
wemba kutakade kanenga kuwa kamenya gendo buze sobi ajja kubulira amasasi galo bakubidde embale ne sobi sorobi amasasi galo bakubidde embale tirinyi ajja gakugamba naye ngena akakasa sorobi mukazi wa 10 ebyadda kale ngena kujja ne wino sorobi mukazi ati ze waliwo yabadde mu bara atabivanga mu sorobi tavanga muki mukikolwa ekyo ne tumusabire alimeserera kwa mukyala yarokose noloko aizo kuba yalokoka ku mubiri nengo omutima likunala bami mulokole alina ne boyfriend we nze waliwo abankubidde amasimu abali ku mbaga yaabwe kushanizibba sorobi ne 10 ku mbaga yaabwe bakola embaga ne 10 ku mbaga yaabwe bakola embaga era sorobi alina empeta ya 10 waliwo yankubidde information alina ne bifaana sorobi alina boyfriend we omusajja ayinza okuba kigumaza anyway kakati Rasta Sophie nabadde naye mbuze eyo ranga wajirabye Rasta Sophie ne nani oyo ne price Shira price just akakane bayogeddeko nabo bantu kuze kifananyi ky'omwana kyamutabudde nabo babikola gwe yapostinga omusajja we risole yafa kyoga talina abaana be alina abaana brad kiruma gomati atawo kubanga afudde nolaba olinga ampostinza ate batanako muvuma wali wandibirese uyandibirese aposti wali emirambe egibe emirungi aposti ku mirambe emirungi anago aposti zero wamannyo mukazi inga ne bannange comment section iko kai kumala mwama yola bavuma fa bategira ne bakuvuma oli angambe nyakaspati nawo olingo omusiyazi nemuga naki kakati zinjogira bogezi mbo bimanyi nnyo nemugamba nze mbimanyi lwanki nze mbalaba nze mbeera nabo ku studio mbeera nabo ne bampa sente ne mbakoledde naye nze mbamanyi baso abikola kwanza njala nnyo abakyala nasanze n'embwa emakindi ejjo embwa 2 embwa ensajja nejja n'embwa yange nezisinkana embwa ensajja newunyako ku ginayo netamba negenda yani ngamba kitegeeza mukama ali mukundaga ekintu abaana kibakola ekyo si kituufu oshegedde nti embwa yazze newunya ku mbwa ginne wanetekati eno nsajja soba gisaba mukwano era embwa yatambule negenda nenga yanagenze ngamba mukama nno kyana kintu kyandaze wano ti oyo mwana Keni n'abali ebisiyaga bonna kibakola si kituufu kwasinga ebiwuka n'ebiwuka singa byerya ebisajja n'ebisajja n'olubira byeyo tebibangayo ekintu tekiriyo mu nsi yonna yatandika ddali tubyawula wadde katonda kale wadde abantu baagala okuteekawo ennono zaabwe naye ennono tebangayo mu bulamu si nnungi ennono teriyo labongo ennono mbi nnyo singa ebisolo singa ente ensajja ebuukira ente ensajja singa tulaga kisoboka kitegeeza embwa zisobola okwekuba embwa nezeruma kitegeeza okulwana kwekuli kwa bulijjo okulina okubawo kwa bakatonda tulina olwana naye singa embwa tusanga embwa ng'ensajja erinnyira embwa ensajja kitegeeza kisoboka naye kibala kibangawo kitegeeza tekisobola bbaawo kivanga kubidde anko wange ne mugaalo wano abasiyazi bankoze naŋŋamba abasiyazi balina ssente naye gavumenti tebakkirizanga okukola bintu byebakola ebyo yatokkirizibwa kutiisatiisa olina anko ziba anko bange bonna naye kasipati nyinza okuba gwe kasipati nkwesigulirako ng'ogenda kundeka mita wana lumu banko bange bonna naakula obukuzi mulo naakula obukuzi abawano abikola ku mutwe kasipati tuddeko bianka yakkiriza nti yagenze Kenya Bianca ali Kenya kumusiyaga bani ayidde okulaga omukazi aŋŋambye wano ku TikTok n'agamba it's normal Kenya kiri normal Kenya bakkiriza era ne Bianca agambye Uganda ali mwavu kati nasanso ofuna ssente yagenze Kenya kutabaaza bakiyita ntabaaza bakadde tumulinda amadda amadda gaba mazima kyenda jakiretera mukafeera abasajja badinka kati Bianca tetujja mukolera kawoshi kwata badde kawoshi njagala kumbumba kyenda kati kawoshi jabanze buyakutegeka okujjako kwanza abasiyazi baga nti balina ssente nebe basiyaga ne bigenda bubi
bali bafa oba gyali yataawa kwa nabo batera okunkubira essimu mutuje tubakyaze ningana tujasoba batunuzamu kamera tusobola so mutunuzamu tusobola kwa nabo gye bali ne tulaba kyayitamu kuba n'abantu abenyitu be kwa nabo gye bali naye ate wawo n'abavubu wawo n'abalala b'endaba essaawa zino abali ku kya pasita ke ndabanga bambi bamwogera bituufu Katonda ajja abonereza oyo omusajja ne pasita ke naye yeetaaga mwoyo omutukuvu alungamye ebintu bye kuva mu 1992 nga bamugamba ekintu kyekimu paka kati ye maama abantu abatasirisa esakunyumiza ku mwezi omugaga gwe natambulanga naye niye yafa yangamba okusiyaga just kiba mu part of obugagga sadaka mugagga wange yakiŋŋamba yaŋŋamba kasipati yali ankwana ne mubuuza ne lwaki okola ebyo ono gwe baatematema mugagga ne mugana naye lwaki okola ebintu ebyo naŋŋamba mune kitulinnya bulinnya ekyo kane pasita ayinza oba kimulinnya ne pasita obanga olina byokola ebibi ngaokola ebintu ebyo Katonda ajja kujjako eyo emaali yona n'agitwale ekibonerezo ky'omusiyaga kuzikirira mu Bible ne mu Quran ne mu bitabo byonna ekiruma mu nsi ekiruma mu nsi kwavuwala ekiruma mu nsi ng'obadde mugagga kuba kwavuwala kyekisinga oluma mu nsi Katonda n'akuggyako emaali yona gy'okoleredde ebbanga n'agamba mwana gwe okoze ebibi bingi era bongo bwe gy'okolera ekintu mu ebbali wa kamera genavaayo ekulabise pasita wabanga yogera bituufu abikola pasita video ejava olumu nga pasita yennyini obutambi mbubabulaga ne mu kkooti essaawa zino abajja bayize nzindabye abajja bonna omuntu gwe basiyaga taba na nnyama naye ate twali tulabawana ebintu bya pasita keno ngamba nti abo bamuwaayiriza andi kyegambye ngambye omuntu gwe basiyaga omuntu nga bamusiyaga bakusiyaga tolinawo information awo tewali bantu bebasiyaga nga banene ngani nkugamba abaalimu olukiimulaavu kyeki kivuga kibata kiimulaavu tokima kikiimulaavu kikiimulaavu kiri eyo bweru eyo kyagenda mu gundi y'abazungu mukireeta abasiyazi bakigafuma get out kima kikiimulaavu ekyo kigayo ekyali kiwuma enyo kati abagayi b'endabyenzi naye bakanyama kati pasita tumukwasani tumukwase mutonzi omutonzi sebo yasalawo kagambo sebo kagiye kali mu nnomo omutonzi yasala buli kyokola nga kibi mudda kigenda banga kigenda kukomawo kikosa abaana bo oba kirikosa ab'enjuuyo kuza bapasita bameka singa okutamira kusiyaga bwana buto bonna abasiyazi tugateekawo etteekwa kubanga oli ajagamba nti nze ebisiyaga kale ffe tukimanyi Bible yaffe egamba bibi tetubikirizaamu naye oli agamba nti nze eddembe lyange eddembe lyajja mbale nja kuteesaamu ne President Museveni mugaye tuyise etteeka lyosibira abasiyazi mu nnyanja gwengani ngaffe abakyogedde kera abatakyagala nga nze eri yamugamba ajjewo ebisiga kusala amaloodi ne kasipaati gwe okitegedde ngaffe era tugenda kuyisa etteeka nga bakusibira mazzi mu nnyanja nga tukutwala ku Lake Victoria tugga kati yingira n'enjegere ne baggalayo tugakateeko ka keegi eyo so ekindi waliyo eyaba ekiyindi bazimbye obuntu mu nnyanja wakati kitegeeza basobola nozimba ki obuntu bwaki balundira mu byennyanja naye buli mu nnyanja era wakati ekiyindi so mu nnyanja bazimbyemu obuyumba nga balundyamu ate ebyennyanja biyingiramu ne biyingiramu olugejjamu tekifuluma tebakkiriza wadde omuntu n'omu ngamba obwennyanja buyingiramu nga buto mbateekamu emmere kati ne bukula nga tebumanyi bwe kiyingiramu ku luno bwe kikula tekifuluma kati abo bwe tugenda bakolera tugenda kukolera Uganda esobola okukola ekyo ekintu nga buli gwe bakwata omala gy'olaga wansi eyo omanyi omumazzi andi olumugannyogo olumu ne gookya n'okakasa sibula abantu tubasiibudde naye nga mulwanyisa ekisiyaga nga mulwanyisa ebintu ebirala mulwanyisa ekisiyaga mu Uganda ebisiyaga biri mu baana b'amasomero eyo ebisiyaga buli mu kampu z'omupiira bingi
ate byasoka mu mupiira kuli Mbiru yabireta mu mupiira kati gwenga kasaza ne Chris Mbiru nali moto nali ngenzeke wakawe kagenda yo ngembetolodde bamungamba nga bamunyomeza nengina nga njya shootingire ku nyumba ya video bombo ayine nyumba bombo bombo gye bamuzaala ine ngina ne bampa ne nyumba abera Mengo bombo bali owakawawe babaziika mu nyumba ku Chris Mbiru sebo babaziika mu nyumba bazimba nyumba babaziika mu nyumba ne bampa nyumba nkoleyo video ine mulabako ne ayina olugezigezi wakasa Chris Mbiru walugezigezi nati oyo yasiyaga Uganda Cranes yona najikuba wali ebyaddala Chris Mbiru yasiyaga abazanyi b'omupiira anze we kibali bangambe ko nali nkinonyereza bamungane munonyereza Chris Mbiru manager abasiyagira ku masimu yawa mutyaba Mike simu nagalo musiyaga mutyaba nga yagitunze mutyabere banaye naliyo sali atulite ali agaye ndi nyumba ya Shiba bichebyo asaba mutyaba ina bwino tyaba ne bola kitokota twabana agenda kuba mupiira abasobola kuddu ne bano badansa bana abazina abo nabo kitokota eyo ne badansa babikola abamu nata abamu abagala ebyafuna ebyamu siyaga bisinga badansa basambi ba mupiira bayimbi masomero ne basomero abaana baffe single school zo kitokota anti kati abo mwana abeeringa mulenzi na mulenzi kati basuubira kukola ki bangana abasomesa olumu babayisaamu sana balya abaana bano babafula minyama bitaka kutta somesa babitaka kutta kale bozi tubaye tunyumya mbwe tukyompola mpola tuyitamu ne Kaspat ngina gula super glue mfuna omuvubuka wange musindikeyo mubasomesa eyo bogambye kati nika super glue tukatadde emabega eno tujja kuba tumusomesa nga alemedde emabega tujja kuba tumusomesa nga alemedde emabega w'omuvubuka mweraba